omuntu waalikoze otya okuba mukwano gwa Allah. ntandika butandisi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. baganda bange bannyinaze abatabani n'abawala baffe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. katusooke twebaze Allah jalla jalaaluhu atuyinako obuyinza ffenna wakati mu buyinza bwe nga yasiimye tubeerewo olwaleero nga tuli mu kifo kino tukimwebaza tumwebaza okutufuula abakkiriza abasobodde okujja ne tusaala salaatul asr, ne tumwebaza okutusiimira obukkiriza obw'eddiini busiraamu nga bwe yagamba nti waraditu lakum lislaama diina. mbasiimidde obusiraamu nga yeddiini gye mba muwangaalirako, si kuwangaala buwangaazi. wala tamuutunna illa wa antum muslimuun. n'atulondera choice nti ne mu ssaawa y'okufa twalifudde tuli basiraamu. mbeebaza mu kutwalira awamu okubeerawo kwammwe kyekitiibwa ky'eddalasa eno. we mutali teyinza kuba na kitiibwa. twebaza gavumenti ya wano ey'amaserengeta ga Sudan okukkiriza baganda baffe ne bannyinaffe okuwangaalira mu nsi muno peacefully, kubanga tulaba nga mulinga abali eka, wadde ng'era bagamba nti omwezi ne bwe gwaka gutya kakiro takola ki, yadde nga naye okusinziira ku nsi ze tuwatambulatambulamu at least muli yadde mulinawo engeri y'emirembe, mulinga abali eka. ekyo tukyebaliza gavumenti okukuuma baganda baffe ne bannyinaffe mu mirembe. nammwe ne babakkiriza okujja okushayalinga ku kakeeki kaabwe. Allah tusaba abateremu omukisa. ekituufu tusaba buli ali wano nga yajja kunoonya kyakulya, Allah amuwe ekyokulya amufiisizewo ekyokusaddaaka. mu butuufu singa mwenna muli bagagga, naffe ababakyalira kitukolera. ndowooza nammwe mukitegedde bulungi. saba Allah abanywereza obukkiriza. bamaama tubeebaziza. jazakallahu khair. abantu beno musaddaaka mu ngeri emu oba endala. naate mmanyi nti mafo gwe musinga okwagala, ye naye nfunyeyo mukwano gwange. Allah akunywereza omukwano ogwo. Allah jalla jalaaluhu nebaza muto wange Sheikh Mafu. mwana oyo mu myaka gyalimu mwana muto, naye ayina ekitendo ekitali mu basajja bakulu yadde bavubuka banne. ayagaliza. ekyo nno kikyatubulako. akulengera wali ng'otudde wali n'agamba muze yaddayo ateeka emityana, kale abaagala okusoma nga seekankata. era ogenda okulaba ng'ofunyeyo kyogize eki. seeka Allah akuwangaze n'omutima ogwo. si kyangu nange ndabika nga ngenda gukoppa bukopi ku ggwe njagalize kyeyune, oba waali oba taliiwo, kubanga neseeka kititaliiwo naye ate era amwogeddeko olw'okuba nti naye mmemba mu da'wa n'agamba nti kale abaagala seeka kiti. naye bamaama beebazaamuako ensuuso, kasente k'ekikazi nkamanyi. bwe boogedde nti abaagala okuzaala abaana nabo bavunule Qur'ani nga seekankata, ndabye nga kyemukoze wallahi kinene. nsaba buli nabaana ekyatambula, nga buli nabaana ekyayinayo hakki ezisigaddeyo, Allah ateekemu basheekha abatusinga. nammwe abasajja nammwe mulina kyemukoze. buli akyayinamu ng'emmundu ze tannazitwala kugombolola, nsaba mubeemu essasi biiznillah nga lijja kukola omulimu gwa Allah. ebannange baloosi nnene, Allah okuwa amaanyi g'ekisajja gonna n'otuzaalira ebitajjansa. n'otazaala kale si imaamu, si mukinjaaje, kale atemera abasiraamu ennyama, kale abajjirako emitwe,
kale afumba ku mikolo yaga nti omutabani wange afumbawo ku mikolo kwiganga alinamu olusu lw'emirimu gyaki abavubuka mulwane nga bwe musaba Allah ti rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama nti ayi Allah totujja mu nsi okujjako ng'otadde mu baana baffe abakutya abasongwako engalo nga baga nti oyo mwana yazina mutabani wa gundi lilmuttaqina imama. Bannange ekizibu kye tufunye ensangi zino abafumbo tekyali asabira munne edduwa buli emu yeegomba kuva mu maka ga munne agende ewalala ate ne gy'alaze nga si birungi. Allah yakimanya ti obufumbo tebujja kuba keeki n'ateekawo edduwa. Tumusabe okuwangala n'omuntu gw'otaakula naye tebaakuzaala naye oluusi eggwanga temuligatta naye nga gw'oyagala okuwangala naye abada kyetaagawo Allah wakati awo akibeeremu. Allah kyeyava atuyigiriza edduwa buli wonna wakalu Allah yateerawo edduwa rabbana hablana ayi mukama waffe tusaba otugabire min azwajina mu babbaffe mu bakyala baffe wa dhurriyatina mu baana boonooba otuwadde kurrata a'yunin amakulu eri amaaso gaffe nga bw'otunula ku bbaawo omulaba nga yasinga bonna bw'otunula ku baana bo olaba nga be basinga bonna waj'alna lilmuttaqina imama ate mu bakutya tuteeke ku mwanjo. Wallahi billahi tallahi edduwa nkulu nnyo eri mu Qur'an al-Karim naye omwami tasabira bba abaana tebasabira bakadde baabwe ne tubeera mu bulamu obw'okufaafaaganirwa nga Allah obulamu bwaffe tabulimu. Mukazi kyasobola okuzuukuka ekiro nga bwe tuli mu myezi guno omukulu n'asabira bba. Singa abakazi sita kubawanisa mikono naali bagaye muwanike emikono naye sirowooza naalifunyeyo n'ogumu. Ye mwami ki abeerawo nga konsaani ye bwe yagolokose ekiro yasabidde abaana be n'asabira ne mukyala we nga tannagenda kusabira abasiraamu balala. Abantu kati Ramadhaani ezze tugenda okugenda mu maka g'abantu ag'enjawulo nga tutambula okulomba amaduwa naye nga tewali yafa kulombera abaana b'edduwa yadde bakazi be oba subhanallah. Wakati mu byonna tuli mu mwezi gwa Ramadhaani ogw'ekitiibwa tusaba Allah atuwe okumusinza olusinza olutafaanagana nsinza za Ramadhaani ziyise. Mbeebaza wano tusala tarawih nolaba abavubuka abato abasinga obungi mwenna muli myaka gya buvubuka. Allah bwe yali ayogera ku bavubuka mu Qur'ani yagamba innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Waliwo abavubuka abasanyusa Allah ne bamukkiriza mu bukakafu bw'okumukkiriza ne baagala okubakolako obulabe. Allah n'abatongoza mu Qur'ani nti innahum fitya baali baana bavubuka amanu birabbihim baali balabawo Allah ne bamukkiriza naffe wazidnahum huda ne tubatopingirako huda. Baali baagala okubalyawo Allah n'abatwala mu mpuku sitole mugimanyi n'abatereka okumala emyaka emeka? Emyaka 300 wazaadu 9 oyinza n'okwongerako 9. Emyaka 10 bali fi thamarati imanihim obukkiriza bwabwe bali fi hayatin imaniya la barzakhiya wala dunyawiya bal bainiya bali mu bulamu bwa wakati tebali mu bufu tebali mu bulamu bwa nsi wabula Allah bakoleddewo akasi akatabangawo bali mu bulamu olwa imaani yaabwe. Saba Allah atuwe okumukkiririzaamu. Wallahi bw'onokkiriza Allah ajja kukolera ebitali bya bulijjo nga bwe yajja bikolera abantu abayise ku nsi baatunyumiza n'abakolera ebitali bya bulijjo. Innahum fityatun amanu birabbihim baali bavubuka nga mmwe naye the only distinction they had enkizo gye baalina
amanu birabbihim wazidnahum huda bakkiriza Allah ne Allah nakkiriza nti banzikiriza ne baagala obbali awo n'abatwala ne beebaga ekyomukisa omulungi wa kalbuhum basitun dhira'ayhim bilwasid imaani n'emansukira n'akabwa kaabwe nako ne kakifunamu wulira imaani bwesaasaanira awaka n'akabwa kaabwe imaani yakola ki kagifunamu bwe tunaabanga Allah tumutegedde mu butuufu bw'okumutegeera ajja tukolera bye tutategeera ebyatali bya bulijjo naawe weewuunye nti bino byonna Allah abikoledde nze Sheikh Mafwaz akunyumiza entambula y'abantu bwe bazze batambula mu bulamu naye Allah yina byasinziirako okuteeka mu mbeera gy'olimu kati gy'owulira gy'olimu subhanallah tulina obulamu bwe tutayagala naye nga Allah yaabwagala tububeeremu lihikmatin ya'lamuha olwokubanga buli kintu akiinako okumanya okwenjawulo okutali kwaffe saba Allah jalla jalaalu atuwa okumutegeera era yagamba nti abantu ekibatawaanya wa ma qadarullaha haqqa qadri Allah yabalemu okutegeera mu butuufu bw'okumutegeera naye singa twali tumutegedde mu butuufu bw'okumutegeera atubuulira ebintu bingi nnyo byali naye ne tumuwakanya yagamba ya ibadi abaddu bange kullukum aarin buli muntu gwe ntunulako mu nsi omubiri mwereere talinaako kagoye muyita bukunya illa man kasautuhu okujjako gwe mba nsazeewo okwambaza fastaksiuni aksikum musabe okubambaza nja kubambaza nze kamwa koogera nga sejjeemu naawe ani yali akedde ku makya ng'asaba Allah olugoye awamu n'okubeera nti atukakasizza nti mwenna muli bukunya okujjako gwe mba nyambaza y'ayambadde naye ekituufu kiri nti munsabe mbambaze nja kubambaza naye mu byambalo byonna ebikyasinza okuba ebyebbeeyi fa inna khayra zaadi attaqwa singa Allah akwambaza ku mutima omubiri ne bwe gwonna tegwambadde nga bwe gwagala Allah jalla jalaalu tumukkiririzeemu tumutongeze mu bukakafu bw'okumutongoza oluusi ekitero tutwala South Africa eyo baganda baffe batera otugamba nti bato baffe baganda baffe batera okukola riziki yaabwe nga bagiteesemu ebinyiza Allah nammwe nga bwe mubimanyi naye nga nange bwenkakasa nti ndi munnayuganda munnammwe bannayuganda tulina kye bayita shiriki abatamuyina baaliwanise ku mikono tulina kye bayita shiriki nga kizingiramu bino wammanga obusamize okukkiririza mu mpewo okukkiririza mu balongo okukkiririza muyizi nti erina kyeyinza okuyamba emmotokayo oba bizinensi yo okukkiririza mu bitali Allah ewaffe mu Uganda kigazi nnyo famire zaffe zonna mwe tuva bwe bityo bwe biri okujjako Allah basaasidde nga mmwe abatudde wano naye waffe tetuli bulungi ewaba Sheikh Mafu tebayimiridde bulungi ab'ekyotera ewa Sheikh Kyeyune tebayimiridde bulungi okujjako bwe tusanze South Africa Allah amwe buli ogwotunulako nabiyyu min anbiyaillah muli ku ddiini y'abannabbi naye ffe ewaffe eri gye mwadduka embeera tendaba kuba nnungi muyinza okubanga ekyabaddusaayo shiriki ne mujja mu nsi ennongoofu nsaba Allah abanywereze ku bulongoofu basiraamu singa obusiraamu buno twali tubusome ne tubutegeera abamu singa twabuvaamu dda naye olw'obutabutegeera tuli mu kintu kye tweyagaliramu ndi tukiri ng'ate tetukiri kyo kitwegaana neffe tukyesibako naye singa wali otegedde obusiraamu nga babukubuulidde waligaye nti obwo bunnemye singa kati oli mu ddiini emu kuzitambula kuba nze ezisinga okubaamu bye twagala oluusi baseeka kyebina aba hadisi batunyumiza ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam tibwe twajja ku nsi wano twasangako ng'ewandiikiddwako hadisi eno adduniya sijunu lmumin nti edduniya kwe tuwangaalira abanaaba abakkiriza muli mu kkomera
ani ayagala okuba mu kkomera singa mwategeera nti eddiini gye muyingidde ekkomera saamwatema dda ne batugamba wa jannatul kafir edduniya jjana y'abatakkiriza singa mwatema dda ne muviira ekkomera lwaki edduniya kkomera omusibe ng'ali mu kkomera tamala gakola buli kyakola ki wabula akola bakama be be bakola ki n'omukkiriza bw'afaanana bw'abeera ku nsi wano ali mu kkomera ali mu busibe waliwo amateeka agamukugira okukola byakola ki byayagala bannanga obwenzi nga bunyuma mwenna muli bavubuka temuyinza kukikkiriza naye mwenna mbalaba mukkiriziganya nange biijimaa'i sukuuti tukkiriziganyiza wadde tewali ayogedde noyenda kuono noyenda kuoli noyenda kuono nowulira alhamdulillah tolowooza nti tebunyuma naye olw'okuba nti ensi gye tuli mu kkomera ne batukomeka ku bakazi bameka bana sente oziina amaanyi ogeewulira naye nebagazi jama tosukka abana oli mu kkomera naye bali abali mu jjana wano maama mu takisi ayinamu ku booda ayinako lwacakalira ekiro ayinawo ali mu jjana ragadan agadda bugazi kaakati ffe oyinza okukkiriziganya nange singa twalidde ekyemisana kyaliwoomye oba tekyaliwoomye ndaba mwenna kati mutunula njala nga nze naye wallahi billahi tallahi etuluma kiki ekituganya okulya mukama waffe atugambye ennaku 30 za kusiiba emyoyo gyaffe girina kyegyagala naye tuli mu kkomera batutaddeko ekikomera teri kulya ne woba oyagala nnyo enjuba emala kukola ki tulyoke tukole ki naye bali abatali bakkiriza bo bakola ki basaawula buli kiyita mu maaso okuva lwe bamuzadde paka lwe baliga nti takyayogera talinaawo kiziiza awo wonna ali abuli ate talina kisolo kyatalya oba kibizzi oba kiramu oba kifudde kyokka ali wano ye amalayo katalaye ejjanaaye yagimeketedde wano naye ffe mwe mulowooza embizzi tewooma omanye abaana bato bagana ne beeteekamu imaani etaliiyo golowooza bonna abagirya nga abanywa omululuuza amalusu agaabwe ganjawulo ku gago ate nno bateekako ne kamulali okugifuulira ddala ewoomera ddala olyoka okakasa nti tekaawa wabula ate kamulali ajongera bwongeza ate birungo wadde bajokyera bbali ku bafu ewooma oba tewooma wallahi billahi tallahi ewooma era gwe bw'oba ogireka lwa butawooma lw'oligiryako tebali kutaasaako ntaasi embizzi obutagirya tetugirya lwakuba nti eddugala waliyo enjeru nga ddala bw'ogitunula bw'oti eringa abazungu tetugirya wabula ekyatugaana okugirya nga twaligiridde era nkakasa singa Allah teyatugaana kulya nnyama ya mbizzi singa abamu ku ffe tugivugira ddala bulungi nga nange sejjeemu kubanga erabika ewooma bwe ntunuulira abagirya sibalabamu kagamba nti ekaawa ate nga tuyonka amabeere ge gamu naye ffe ekitugaana okulya embizzi kiki tuli mu kkomera eyo ennyama baagikola ki tugaana bugaanyi nga bwe baatugaana obwenzi ne batugaana byonna bye baatugaana si lwa bwongo bwaffe nti tebitunyumira wabula tuli mu kkomera eyo tetujja kugirya mukama waffe bwe yatuleeta wano Allah subhanahu wa ta'ala n'atugambe ennyama y'embizzi temulya kyeki gitulesa omwenge temukola ki omwenge guwooma oba teguwooma aye nno n'abasiraamu bagubba ne muramallahre ekikulaga nti okumanya guwooma bagusiibulukukira nako yasiibye n'asiibulukukira kuki ku mwenge omwenge ne mujjana gyeguli
naye ate gwagwa ebirungo by'erisibi ebyakuno. Allah yagamba nti omwenge gw'omujjana bayda gutukula okusinga walagi wa kuno, ladhatin muwoomu lisharibini eri abakola ki abanywi. Wallahi tugwepikira ogunywa, wallahi billahi tujja gunywa omwenge gw'omujjana guno ogutusubye guno wano tugwewerere eri gyeguli. Mbalabanga muyinza n'okutuuka mujjana ne bagamba guno mwenge ne mwesika olw'okuba imaani. Ezino imaani tezijja kukola eri ogweri halalan tayyiba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe tugunyweko. Tegulinga gwa wano guno okuwunya munno ogenda mutto inoga subhanallah kana ke kafiiriddeyo oba baasuddeyo biki. Guli si bwe guli, obulamu bw'omujjana si bwe buli. Okusiiba tusibye tusaba Allah akkirize. Naye mukimanyi nti tuyinza okumenyekera obwereere singa enzikiriza yaffe mu Allah teetereere. Allah subhanahu wa ta'ala ayinza otukola ki? Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatutonda n'atuleeta wano, wallahi teyatulagajjalira abadan ngaffe bwe twerowooza nti tulina kukola kye tukola ki. Yajja obudde bwe mu bwaffe, najja ssente ze mu zaffe. Baseeka bano kye babadde bagamba, ssente z'okoze zonna tekuli ssente yo n'emu nti ogikozesezza bwongo obwo. Allah bw'aba atubuulira ku by'obugagga agamba wa mimma razaqnahum yunfiqun, si bw'agamba ekitegeeza bye tubawadde. Allah ssente tazisanga gy'oli, Allah yakutemera. Embeera gy'olimu Allah gikkiririsemu omusaba akwongere. Naye Allah yagamba nti walau basata Allahu rizqa liibade, singa buli muntu namufuula mugagga nga bw'ayagala, labaghaw fil ard, mu nsi saalifunyeemu n'omu. Nga buli muntu mugagga saalifunyeemu n'omu, bonna baali badde bayaaye. Naye Allah gwe okukumma riziki n'ebeera nsaamusaamu, Allah yakwagala ojjeko wano. Era ebiseera ebisinga obungi bwe mwetunuulira mugenda okulaba nga mufaanagana mu riziki. Abaddu ba Allah batera okufaanagana. Ogenda okulaba nga ono bw'atambuza pikipiki ono bigere, abasuulubyeko mpya, emmotoka nkadde mpya ku mpya. Abaddu ba Allah tebabeera nnyo mu nsi muno nga bakola ki? Waliwo aya gyatugamba afahsibtum an tadkhulu ljanna, mulowooza mujja kuyingira ejjana. Wuliriza alinga agitugobamu. Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, nga sinnabatuusa ku bannammwe be mwagala okufaanana abayingira ejjana nga sinnabakombya ku kye baakombako. Subhanallah, yenagaye nti abatamanyi mwesiimye. Tugenda ne tubeera mu surati al-Fatiha ne tugamba ihdina sirata al-mustaqim, nga tugamba nti ayi Allah tulungamye ki? Sirata alladhina, twagala ekkubo lyabo an'amta alayhim, abayita wano ng'obataddeko ekyengera ne obasiima ne bafa ng'obasiimye. Ghayril maghdubi alayhim, tutambuliza we watambuliza be wateekako obusungu bwo nga bakolagana ne riba. Olaba bw'okolagana ne riba ng'ate osaala, ate ng'oli musanyufu nti oli musiraamu. Naye nga mu dduwaayo ogamba ayi Allah tontambuliza we watambuliza be wateekako obusungu bwo nga baliwa? Abali ebisiyaga, abakyala abaagala bannaabwe, abalina enguzi, abalimba, abanyi b'omwenge, tumpisa mu kkubo lye baayitamu kubanga baliko obusungu bwo. Wala dhalin, tontambuliza ababuze we baatambulira.
ne tugamba nti amiin naye nga naffe abamiinisa tutambulira awali obusungu bwa Allah ne tutambulira abali abaabula ne tugamba nti amiin mu butuufu nga kyetumiinisizza tetukikoze eki an'amta alayhim be baliwa mu aya endala yaboogera Allah be yateekako ebyengera n'abasiima be twagala okufaanana nga bo si keki Allah kyava atubuuza afahsibtum mwe mulowooza an tadkhulu ljannata ejjana munaagiyingira walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum nga sinnabakombya kuba an'amta alayhim kye baakombako be musaba mu swala masatuhum lbasa waddarra abasajja abo be mwagala okufaanana nabakombya ku kiyitibwa obwavu waddarra ne mbakombya ku kiyitibwa endwadde balwala bayavuwala masatuhum lbasa waddarra wazulzilu embeera yabatuusanga mu kukola ki mukankana zulzilu hatta yaqula rasul ne nabbi waabwe n'atuuka okugamba mata nasurullah Allah avaayo ddi atutaase subhanallah Allah atuteeredde edduniya naye edduniya gye batuteeredde etuzunza oluzunza edduniya etuzunza netuuka okutwerabiza nti mu biseera byaffe bye tulina mulimu ebya Allah ne tuli ebiseera bya Allah nga tubiriira mu byaffe ne tutuuka okwerabira nti sente Allah zaatuwadde mulimu sente ze ne tulya sente za Allah nga tuzirira mu sente zaffe obulamu bwe bakuwadde okujja South Africa n'ofuna sente no Southern Sudan n'ofuna sente wallahi eyo bala kigezo sente muzifunye wallahi kigezo naye mufube okukiyita mu ngeri ki bw'owulira sheekha azze wano n'agamba bannange tugende tukole umra oyo mwagale nnyo kubanga akuzza ku mulamu wa atimmu lhajja walumrata lillah mukole hijja mukole umra mu bujjuvu bwabyo nga mubikolera Allah abasiime hijja ngo buwangazi bw'omuntu bamwagala omulundi ki subhanallah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam omugagga atagenze Makka saba Allah akwavuwaze ng'ozina n'otagenda tezina mugaso gy'oli wallahi tezina mugaso era seeka yenna atakubuulira nti sente tezigenda kugaso wallahi ojja kuzikaaba ku lunaku lw'ekiyama ogambe nti ma aghna anni maaliya sente naziina naye wano zinkoledde ki tezina kyezikoledde baulama bagamba ma huna imma istifamiya au nafiya osobola okubuuza nti sente ze nayina wallahi ku kiyama wano zinkoledde kaki wallahi nga tezirina zonna waziyita zizo nga temulimu ezitali zizo hijja bajagala mu buwangaazi bw'oba emyaka 4 5 6 8 10 20 okuva ku 15 mu buwangaazi bwe gijjeemu ogwo omusolo ogube nti ngumaze ekyo kijjewo kye bakubanja mu buwangaazi bwonna omulundi tuswana ne bamalayika nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu aya egamba nti wal baiti al ma'mur Allah yalagira ennyumba abamalayika kwe bakolera umra n'atugamba mu ggulu waliyo ennyumba efaanagana eri ku nsi kuno nga bannaffe bwe baga nti byayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa wa mu ggulu daba bw'owezezza emyaka 4 tofunanga kakugamba nti bakubanja hijja ogenda jjogerera otya hijja liman istataa ilaihi sabila si bwe kiri walillahi ala nnasi Allah atadde etteeka ku bantu hijjul bait ogenda okulambula ennyumba si kyeyagalire liman istataa ilaihi sabila singa owulira nga ziwano Sudaani zitandise okuwera tebakugambangako kujja ekiri wano mu butuufu obusiraamu tukusaba Allah atuwe tubutegeere baatugambye nti muwangaale ku nsi ng'abagenyi kun fi dunya ka annaka
garib ku nsi muwangalireko mu mbeera ya bugenyi eriyo omugenyi asobola okugenda n'alwanira gye yakyadde singa olaba omukazi n'omwami nga bakyadde ku bugenyi batandise okulwana obatwala otya naye wano we wali abagenyi be bagamba nti muli bagenyi naye nga buli lunaku balwana kitegeeza kuba na mpisa oba nedda wano ffenna tuli bagenyi naye ate bwe tulwanira ku bugenyi ono tayagala ono tayagala ono mugenyi nange ndi mugenyi tetulina kye tutwala tugenda kuvaawo naye tulwanira bye tutaatwale mu ngeri y'omu obyendala bazzoli abangi tuwangayidde ku nsi mu ngeri y'abalalu otta munno ng'omuggyako emmaali ye nga naawe enkya bagenda kutta tolina kimugenda kutwala talina kyatutte tolina kyotutte batunyumiza mu byafaayo abasajja basatu baatambula nga si bajega bazibu bwe baba batambula mu bwavu bwabwe ne bagwa ku kutiya ya gold bwe bagwa ku kutiya ya gold ne beebaza allah nti alhamdulillahi rabbil alamin era ng'omugezi bwe yalikoze kaakati obuzibu bujja mu ngabana tugitemyetemye tutya ng'olaba nti mu magezi aga bulijjo buli omu yalitutte ekyenkana n'ekyaki n'ekya munne wuliriza edduniya okumanya tekungulwa kati bwe bamala okugwa ku golodi enjala ebaluma baali banaku naye bagaggawalidde mu ssaawa eki omu kyava aleeta ekitiisi ekyali amakula nti busente bwe tubadde tugenda okulinnya mu booda ti genda bwonna obugulemu emmere kuba kati tuli babinojjo nga teeka mafu ako atakaveera kugenda kunona ki mu ssanyu eri ekika ekyawaggulu kuba abagagga kati ababadde abaavu mafu bwanona emmere bana babiri ne baga nti wategedde nti ekikutiya tukigaba naaba babiri mafu aba yakayingire wano n'emmere ye tumulyewo ono n'agaaswa dakita mafu oluyingira tukole ki bwe tumala omulyawo ffe n'emmere tugyeriire tebamukkiriza na kulya ku mmere gyakoze eki mpozi n'emafu naye eri gy'abadde aleeta emmere afunye ekirowoozo nti ekkutiya nnyina gitwalo abateereddemu obutwa mu mmere mafu abaayo akakyusa capati nga basseruganda bannaye munabe mu ngalo tulye ate munzitira ki nti ekintu kyaffe babiri toliiko eduniya ya jamaa nga batta mafu nga bagaa nti tusooke tulye tugabane mpozi balidde obutwa bw'amafu ekkutiya yasigalawo ng'eyagala balala wallahi n'edduniya bwegenda okusigalawo akusse naawe gwe basse mwenna mugenda kukola ki kubirekera balala era allah agenda kadjitumuna afurada mukomyewo buggo kama khalaknakum awala marra mukomyewo nga bwe twabatonda kufaani yagenda ani gwe bazaala nga ze ayambadde maama obugoye yabukusanza busanza tubusanga kuno nga babututungidde naye allah agaye nti kitalo nnyo mukomyewo nga bwe mwajja wataraktum ma khawalnakum warai zuhurikum byonna bye tubawadde mu bulamu bw'ensi mubirese kungulu kwansi teri yajja kgenda na kintu wallahi billahi tallahi munoologa wabwerera abakazi nga muloze ne mukunakuna n'abaami musse bannammwe oyinza okuba olyawo ng'ekyakuddusa e uganda wava mu kkomera gande kanjuze ngende ejjuba baligeyankoona omusajja okanamugamba wakamala emyaka emeka nti 2 toddangayo nti sina gyendaga ndi wakuno akimanyi lwaki takola ki olowooza kiri wala nnyo nga mulina enfujjo nga muli eka munno wamukuba akatayimbwa mwakayanira ettaka n'omugamba nti bali babazzukulu sigenda kudda ekyo si kipya mu busiraamu ekyo si kipya mu busiraamu kati waliyo agaa nti seekanoza bamunyumiriza yenze siina gwe mmanyi naye olw'okuba nti obusiraamu mbumanyi tolina weosomeseza aya ne hadisi okuggyako nga waliwo gwetuulamu bwebula gwenoonya
edda ku nze. Teriyo aya gy'olisoma mu nsi n'egenda nga tewali gwetunuddemu. Bwetuuka wabwerio eri gye tufunira wuzu ng'ebuzeyo eddira gwagisomye. Naye mulaba byensoma byange. Kati buli omu weeberere muze sikumanyi. Omusajja yatta abantu 99. Oyo hadisi n'abato bagimanyi. 99 wamala okubatta omutima ne gumulumiriza alina okwenenya. N'agenda ewa Sheikh Kyeyune. Kansokere ku mafu kuba ni mafuta ya Rutonda. Naga Sheikh Mafu nzisa omanya abantu Allah ng'anaakuwa okwesiima bw'otuuka ewa Seeka owulira nga atuuse wa dokita. Mubuulira baseeka bye mutasobola kubuulira babbammwe na bamama bammwe bazadde bammwe mutasobola kubabuulira. Sheikh nkubuulire naakatta abantu 99 naye bwe neenenyewa Allah nsonyiwa. Ko Seeka Mafu nti subhanallah Allah talina waakutandikira nti talina nti ye amwongeddeko mu mafu baziise awezezza 10 alumbye Sheikh Kyeyune gwe wakuwa ebibuuzo ne ansa nakata abantu 10 ne Sheikh amugaseeko. Allah asobola okunsonyiwa namugaa nti omulyango gw'okusonyiwa muki muggule naye ekyo gy'okola va mu Uganda ogende e Juba. Ntegereke kubanedda. Tokola tauba n'osigala gy'osse muntu bakulaba ng'omutemu ne poliisi ekunoonya genda e Juba gye banaakulabira nga gwe biraali. Bw'otuuka wano nga gwobeera mu muzikita tebamanyi nnakuyo mpozi ogaaya amazika g'abaddo agani mwemanyi ne Allah aba bano bagamba azinyi waffe sahaba tokolera tauba wantu n'osigalayo. Subhanallah. Fenna bwe bulamu bwe tuyitamu kullu ibn adama khata buli mwana Adamu alina ensobi wa khairul khata'ina at-tawwabun abasobi abalungi be bakola ki wallahi billahi tallahi Seeka Kyeyune tumulaba bw'atunulanga by'olayira naye nga wabadde omwazizza era nze nsaba Allah ku nnaku lw'ekiyama we balinjaliza saagala Munnayuganda no oba mbeera mu Bachina kale saagala batunuulira byange muyinza okwewunya nti Seeka na kino kikyo nakyo kyange kuba tewagenda kuba kwegana. Wallahi buli muntu alinayo ezzambi lyatasobola kunyumiza abantu okugyako ye ne Allah. Buli muntu oba temugayina mwesiimye naye nze nnina bye sisobola kubuulira yadde ono mukwano gwange yatukyazizza ne buga nti eryo lyo sigenda dyogera ngenda kulibuulira Allah yekka. Allah tayinza kuleka n'atalikuwa. Buli muntu oliyina era bw'obanga otambula n'omuntu kakasa nti nno naye n'eriri atasobola kuŋŋamba wallahi ne bw'aba mukazi wo nze nnyina kye neewunya mu nsi muno bamaama abo boogera naye balina ekisenge ky'obwenzi kiriko ekkufulu. Omukazi osula naye mu kitanda n'omuzaalamu omwana olw'obuweerera n'amala yunivasite nga takubbirangako nti nno omwana ono siwo oba bakozesa kisa oba ttima n'alabanga ddala mu butuufu oteekamu ssente oweerera omwana ate batira obwana haramu tebulina magezi yaayo ababo basikattirako kayitawo omusaayi omubbe ogenda okulaba nti kaddokita naye omukazi n'akisirikira ne batuuka okukatikkira n'asirika alinda lwe bali kuziika. Allah yabawa ekisenge bakyala mmwe naye mwali tubuuliddengako mutuyambe wakati mulaavu oyogere nti Seeka nkwagala naye we n'omwana mubaana atali wuwo imala gayinzibirako mu Ramadaan muno naye n'omusirika nga wallahi mukimanyi esajja essiguze mwesanga ku luzzi ne bwejjukanya ebuboozi bwammwe abasigula bannange bakaaba bannammwe obusiguze nga buluma. Omukazi agambira kati Seeka tukugambe mututte
ati tujja kubatta tuli mu Ramadhan mutugambeko naye wallahi muyina ekyama bana basajja tebalina byama basamwasamwireeyo ku mwenge nyinawo omwana wange awo ekyo nakibotola omukazi tasobola omukyala ne bwanywa atya ako takaggula Allah jalla jalaalu buli muntu yamukola Allah atwagala mu tawba qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim ngambira abaddu bano bonna abakuŋŋaanye ng'olina ezzambi lye wakola naawe n'owulira nti olidiibuudiddemu la taqnatu min rahmatillah temuggwangamu essuubi nti sisobola kukola ki kubasonyiwa inna allaha yaghfiru adhunuba jamian amazambi gonna nga sonyiwa twenenye eri Allah tuli mu Ramadhaani wenenye olwenenya lwasi kyakiddamu kubanga omwaka ogujja guyinza obutakusangawo wenenye olwenenya sikyaddamu kikola ekyo nkidibizza abavubuka abato ebisiyaga bikutte wansi ne waggulu oba wakiryako alhamdulillah leeta enniyega nti ai Allah ekyo sikyaddamu kiyisa mu kamwa kange sikyakiddamu nkitadde okite Imaamu al-Busayri yagamba nti wannafsu katifli in tuhmilhu shabba ala temwasoma ku mawulire wannafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubba radai wa in taftimu yanfatimi sallallahu alayhi nti wannafsu katifli emyoyo gyaffe Allah yagikola giringa babbebi in tuhmilhu shabba ala hubbi radai bw'ogayalirira bebbi akula n'abeera nga buli kaseera ayo yebbeere wa in taftimuhu yanfatimi bw'omukaliramu tojja ddirya tojja liyonka alivaako ffenna twaliko babbebi olunaku lwe bajja omwana ku bbeere tusula ku mbiranyi naye maama n'alemerako nti wallahi nedda tojja ddiddako naawe omwoyo gwo gugambe sijja kudda ku kisiyaga wallahi yadde kiwooma kitya yanfatimi bujja kita era nze wentiira buli musajja asiramuka obukulu mutya omuntu yenna asiramuka obukulu aba musajja nnyo genda weegezeemu bwegeza ositamire mu maaso munno bwoti omugaye jangu nga toli mu mpale abasajja basiramuka omukulu muli basajja fe baatusala tuli bato naye amazima gennyini singa tebansala nga ndi muto mbuusabuusa nti baali nsaze kati naali badde musiraamu naye nga siri musale awo naalirwaniddewo nembuza baseeka kyeyina omusiraamu amaaso bwe batamusala tasaala nkakasa nti yalinga nti asaala nize omu ku baali badde ku sayidi etasaliddwa bw'oba oyagala okikakasa funa akajiriti ogenda osaleko akenkana olwala katono nga gwe weesala katono owulire abasajja abo baali basajja saba Allah atunywereze obusiraamu bwaffe abutwagaza ate tubuwangaalireko Allah atutaase shiriki kubanga Allah yeewerera omuntu anaafa kati tusiibye Ramadhan tusaala tarawihi tugenda kusaddaaka musaddaasa oggula ekifo byonna mirimu mirungi naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno walakad uhiya ilayka nabbi Muhammad obubaka tubukusindikidde wa ila alladhina min qablik sigwe wekka n'abakusooka ku nsi twabubawa la in ashrakta kakutanda okole shiriki kakutanda obeere okkiririze mu balongo okkiririze mu kwabya ennyimbe okkiririze mu busamize la yahbatanna amaluka omuntu waalikoze otya okuba mukwano gwa Allah Allahu waliyu alladhina amanu Allah mukwano gw'abaki gwabakkiriza yukhrijuhum min adh-dhulumati ila Allah subhanahu wa ta'ala mukwano gw'abakkiriza atuuka eddala ly'omukwano okubalwanako okubajja mu bizikiza abateeka awali ekiki walladhina kafaru awliyauhum taghut abatakkiriza mukwano gwabwe sitaani yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat sitaani zikola butaweera okutujja awali ekitangalo okutukuba mu biki mu bizikiza omuntu waali badde otya mukwano gwa Allah ani alyetaaza okumanya bw'obeera mukwano gwa Allah
hadisi ntono nnyo gye batusomesa eri mu 40 Nawawi. Hadisi egamba bwe tuba twagala wakati waffe ne wakati wa mukama waffe okukolawo kye bayita omukwano, yagamba nti yasinziira ne mu hadisi egamba nti man adali waliyan, omuntu aggula obulabe ku mukwano gwange, fakad adhantuhu bilharb, nze kennyini amulangirirako oluki? Olutalo. Allah atulwanira entalo gye tutali. Mukyala gwe baawa agenda kuwasa, nga omusajja omukyala gwagenda okuwasa tomuteekangako bbaawo mu dduwa. Abakyala ng'oli mukazi omumaka teekamu edduwa egamba nti ai Allah baze bw'abanga atuuse okunzizaako anzizeeko omukazi atantawanye, taatawanye baana bange, taatawanye enfuna yaffe, taatawanye naki. Leka kusaba dduwa nti bamuzzangako, yo si dduwa mu Busiraamu. Omukazi yenna asabirwa bbaawe obutamuzzaako, eyo edduwa nfu. Wabula Tereza nsaba osabe Allah omusajja akuzzeeko omukyalo omuki omulongoofu, atajja kuloga baana bo, atajja kuleeta bisiraani mu bizinesi bbaawo ng'amumazeeko emirembe, atajja kutawanya ddiini yammwe. Naye omukyala yenna asaba edduwa nti ai Allah baze saagala nzizeeko, oswadde. Ono ali ku ibaada, okukuzzaako ali ku ibaada. Allah yamukkiriza nti fankihu ma taaba lakum, muwase obukazi obubakubye ma taaba lakum min an-nisaa. Obukazi ennaku zino bukuba abantu, imaamu n'omulaba nga takyategeera n'agaakano nkawasizza. Mugaye nti okuwasa owasa, naye owasa omuntu atatuleetera ebizibu. Gwe saba dduwa ya mukazi mulongoofu mujjawo, so si kusabira bbaawe aleke kuwasa. Allah jalla jalaaluhu atugamba nti kasita oggula olutalo ku mukwano gwange nga namusiima, fakad adhantuhu bilharb, olutalo nze nangirira olulwe olw'obudde obeereta omukwano gwa Allah. Yagamba nti omuddu wa Allah ayagala okukola nange omukwano, wama taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabbu ilayya mimma iftaraftuhu alayhi. Teri muntu asembera wendi ng'ayagala mukwano mbeere mukwano gwe, tewali kintu kyayinza kuyitamu kutuuka ku ddaala lya kumufuula mukwano gwange nga kuyita mu kintu kye namulaalikako okukola. Okugeza nga baatulaalikako Ramadan tusiibye, wallahi okusiiba kwaffe kututeeka wakati waffe ne wakati wa Allah relationship eri very strong. Era Allah yeepikira omusiibi n'agamba oleseyo emmere yo ku lwange nti yenkulinze. Ate n'ekirala man saama ramadanan, bw'oba wasibire Ramadan imaanan nga ddala mu butuufu olina obukkiriza nti osiibye ku lwange, wa ihtisaaban ng'olina bw'okibala nti enkya nkusasula, gufira lahu ma takaddama min dhanbi, gwe nkusonyiyiddewo byonna by'okoze nkusonyiye. Olw'okusiiba ng'osiibye lwa kukkiriza nti nze yakulaalikako, ate ng'okimanyi nti nja kukusasula onyinamu essuubi, nkusonyiye. Wulira omukwano gw'okusonyiwa. Allah akusonyiye kasita wasiibye nga tewasiibye enjala nti wasiibye bakubeera nti basawo be bagambye tolya, wabula osiibye imaanan n'okukkiriza mu Busiraamu, wa ihtisaaban n'okwagala empeera ennyingi ze batusomera, gufira lahu ma takaddama min dhanbi, nkusonyiye amazambi. Naye yagamba wama yazaalu abdi, omuddu wange tagenda kulekayo, yataqarrabu ilayya, ng'asembera wendi. Ate nowulira Allah kumanya wa kitalo, bw'ojja n'omusemberera olutalumu yajja kifuba, bw'ojja ekifuba ajja ekitegeeza nti Allah bw'omwewa ate yakwewa okusinga nga gwe bw'okoze ki, bw'omwewadde. Allah mumwewe. N'agamba wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafil, omuddu wange tagenda kulekayo nga ku bye namulaalikako ateekako ebyakyeyendere byakola nga si byatteeka, hatta uhibbahu, atuuka n'afuuka mukwano gwange ow'omunda. Subhanallah. Sunna ze tukola zitarawih qabliya ba'diya, okusiba zi sunna sitati lwakuna lwakumeka lwa Mande,
ebyo Allah agamba teri ayinza kubikola ng'abikola lugenderezo okutuusa mpozi ajja kugwa mu kwagala laavu yange, ajja kugwa mu laavu yange, nja kumulaavinga. Wa idha ahbabtuhu, omuntu gwe mpadde laavu. Wuliriza, Allah agamba nti omuntu gwe nsazeewo ne mulangirira mu bamalayika nti ono muwadde endagalaavu eyange. Allahu akbar. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ntuuka ekiseera n'embeera amatu gaawuliza. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, n'embeera amaaso gakola ki? Wa yadahu allati yabtishu biha, ntuuka okuba omukono gwakola ki? Gwakwasa. Wa rijlahu allati yamshi biha, n'embeera ebigere byatambuza. Subhanallah, laba sunna, obusunna bwe zikufuukidde Allah gwayagala. Timugayalirira sunna. Abasiraamu baleero bw'asaala dhuhuri tateekako qabliya wala ba'diya, bw'asaala magharibi n'adduka. Gwani adduka, oyina kaki mu nsi? Weebeereremu. Agambye omuddu wange tagenda kulekayo ng'akola zi sunna aziteeka mu nkola okutuusa nga mulangiridde mu bamalayika nti oyo mwagala. Ate jjukira bwe Allah bw'akulangirirako kwagala, agamba Jibuliru nsooka ojje. Jibuliru n'asembera, ogamba ki Mukama wange? Nti njagadde okutegeeza, otegeeze bamalayika bonna nti mwagala twaha. Ne twaha Jibuliru n'agenda ng'akisaasaanya mu bamalayika bonna mu ggulu nti Allah ngambye ayagala twaha, paka eddoboozi erituuka ku nsi n'abantu ne bakwagala. Abantu Allah bw'akwagala, bamalayika bakwagala, n'abantu bakwagala. Allah bw'akukyawa, kyekibeera kye kimu. Olw'obudde kye njagaddemu ekikulu nti essaawa bw'etuuka, mukazi gwe, mwami gwe, farada tezijja kumala. Teekako zi sunna, bakuwandiike bakuwe endagalaavu ya Allah. Naye Allah agamba omuntu gwe nangeridde nti mwagala, amaaso ge yenze, amatu yenze, ebigere n'emikono yenze. Allah akuwambyeko ebiyungo bye abitutte, ebiyungo byo bibye. Agenda kwagaza byayagala, akukyaye